mutuufu nnyo bagoba. King Saha asembi omukulu Salimu Sale ku nsonga z'eggulu munanga ate ekiri ewa alien skin munanga ate kitokota Apitex uno munanga afuddeyo n'agamba nti awereddwa munanga ate okuyimba ku stage wulira ate eside eno ebitambula ate nga munnange ngenda kubeera nga munnaye nga nkutandisa ate nkutegeeze ko wali munnange ekiri wali ku Fangon Forest munanga ate tulabyeko ko wali munnange red top amagye gabadde gayiriddwayo wali ate ku Fangon Forest munnange naye nga tetunnaba kutegeera kigenda mu maaso era wano mbadde sinnakifuna bulungi kujja Minati Yugi nkyanoonyeza update yonna enaavaayo ebinaatambula esayidi eyo ngenda kubeera nga mbikutuusaako naye nga gennaakafunawo ko gabadde gandaga wali munnange omukulu Apitex kuno avuddeyo n'agamba mu katambi nga munnange omukulu munnange alien skin nga wawereddwa munnange ate okuyimba ku stage ate bw'ati nga bw'agamba tetugenda kukirinda tetuvudde ntubategeeza nti alien skin tumubaninze okugenda ku stage eri abantu kubanga wabulabe ne ttiimu ye eri abawagizi baffe abantu baffe bafunye obuzibu wali yavuddemu eriiso bangambye babawunsa abawuba babadde bagende wa alien skin kubanga kirabika poliisi yalemereddwa okukwata ku alien skin kaakati katumuteeke mu kkooti y'abantu wuba poliisi bagambye ebakugidde okugenda wa alien skin lwaki mukozesa obukugu ne speed nga balumba alien skin ate alien skin baba alina balumba ne mumwe beetu n'abalumba n'abakolako effujo n'amanateeka naye nga weebiti munnanga ate weebitambula esayidi yo si byangu n'akamu munnanga ate byetaagamu saala kakati kankugjewo ate awo munnanga ate nkozeko wano ew'omuyimbi munnanga ate King Saha kakati nno King Saha munnanga ate ku nsonga z'eggulu twawulira byonna ebyatambula mu maaso gye buvuddeko munnange eby'omukulu wali Salimu Sale kosa ate ne ba artist ebya OS ebyatambula munnange esayidi eyo ebyali nga tebyatambula bulungi esayidi eyo nga si birungi nga tebiwoomya nakabululu muganda wange gwe alaba Minati Yugi kakati nno wuuno munnange King Saha naye ayina kyayongerako ate sayidi eno munnange kyagamba ngenda kubeera nga nkuwa katambi kano ate katono nnyo ndyoke nkomewo Mutuufu nnyo bagoba kubanga omuyimbi nga badde afudde obulungi ku mulimu gwe gusobola omubeezaawo omulimu gwaffe kukolagana bulungi na banno kombayininga bulungi na banno olyo bakuwadde kolabo olyo bakuyimbiddeko oba oli akuwerekeddeko oba oli akwogeddeko oba oli akwenoosi nze ffe kwebeereramu gwe mulimu gwaffe ng'abayimbi kati abamu babasala olukujjukujju ngo batuuke bagagga wali mukaama yabanyusi kuba tebatugamba nga bagenda kutwabalabe mu bifaananyi naye nga bwekityo munnanga ate bwekitambudde ngenda kubeera nga nkomawo ate ne update endala maaso awo making sure nti no osubscribinga video osobola ogimpeera bambi like ate walina okusharinga ate kibeera kitambulira ddala bulungi nnyo ngenda kubeera nga nkomawo ate maaso awo bwenti